biri mu musango muna NUP yavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka Rose Nalubowa n'abamu na NRM Justin Namere Nsubuga eyalangirirwa ku buwanguzi bw'ekifo kino oluvannyuma lwa kkooti okukuliramu okuddamu okubala obululu. Bakedde kugeekubako mu kkooti e Masaka okumanya ebibadde bigenda okusalibwawo mu musango. Nalubowa mwabadde awakanyiza engeri Namere gye yalangirirwamu ku buwanguzi buno. Kyokka bannakibiina ki NRM babadde bweru nga bakooloobya ennyimba eziwaana omuntu waabwe. Nalubowa ng'ayita mu bannamateeka abo abakulembeddwamu Samuel Muyizi basinzidde mu kkooti eno ne basaba omulamuzi abakkirize baggyeyo omusango guno omulamuzi kyakkiriza. Era Nalubowa ategeezezza nti oluvannyuma lw'okulaba ng'omulamuzi abadde mu musango guno yavuganyaako ku tiketi ya NRM asazeewo okujja enta mu musango guno olw'obutalabawo ngeri gy'abadde agenda kufunamu bwenkanya, ng'era ategeezezza nti waakukozesa amakubo amalala okugoba obwenkanya. Tubadde tulina okuwithdrawinga this case. Ziri cases endala lawyer jazoogerako nazoogerako abamu tebakitegeera bulungi naye twali nazo tulina withdrawinga. Today ziri withdrawing officially eza interim order ne administrative order. So basebo ne banyabo kyekyo ekibaddewo tu withdrawing application yeno olw'obutaba na bwesige mu mulamuzi eyatuweereddwa era tetusaba essige eddamuzi. Lwaki muweereza omulamuzi okuva waggulu ng'ate wano waliwo abalamuzi abasobola okukola ebintu ng'ebyo okurivisinga ate nga balina siniya okusinga ono era yeewuunyizza engeri ekitongole ekiramuzi nti gye kiweebuukamu buli kadde. Naye bwe tutuuse nga omulamuzi aleeteddwa tumudawutinga okuba nti ajja kuwa justice nga rikodi ye tugiraba teyina njawulo na rikodi ya mulamuzi Asiimwe Abat eyali mu musango gwa recount, ne tugamba nti no, nempa balooya bange instruction nti mu kifo ky'okwonoona petition yaffe nga tuwa omulamuzi ono chance okusooka okuvuluga revision yeno application gye twakole eya revision, ate nga content eri mu revision application ye content yennyini gye twetaaga okukozesa mu petition. Ye munnamateeka we Samuel Muyizi yeewuunyizza engeri omulamuzi ono gy'ajja okuyingira mu musango guno nti era ne bwe bagezaako okwekubira enduulu bino bisigadde tebikyuse. Nti wali kitugaana kubeera na byombi, osobola okubeera na application ya revision ne petition, so byombi ne tubi preparing era byombi bibadde ready. Naye lutuuse mu kkooti olwaleero tutuuse mu kkooti nga tumanyi tuzze ew'omulamuzi wa kkooti enkulu y'e Masaka oba yakola ku nsonga za kkooti y'e Masaka. Twewuunyizza nga omulamuzi atudde mu ntebe we tumanyi obulungi wa kkooti y'e Kampala. Tugenze n'okubuuza e Kampala nga kozi lisiti ye kwabaddeko emisango e Kampala. Kati ne twewuunya ng'era applicant we yeewuunyizza nti lwaki omusango gwange gwaguleetamu omulamuzi mupya mu kkooti ento yatandikira ku gino misango. Lwaki era ndaba omulamuzi omupya naye kengera agenza okunoonyereza ng'atugamba ye mu bigambo bye nti ng'alaba embeera y'omulamuzi gwe bamuwadde tajja kufuna justice mu revision. Kwe kutwebuuzaako kyalina okukola. Ye Namere asabye Nalubowa obutageza kweyongerayo na nteekateeka za kumuwawaabira nti kubanga singa kanaamutanda n'amuwangula waakumusaba amuliyirire ensimbi ze zonna z'atadde mu musango guno. Weyongerayo mu kkooti emisango bw'ogizzayo tonneekakasa naye kakkana weekakase ogende mu kkooti weekubire. Wabula nkulaba weefulukuta odde eno ddeeri olimba byoyagala byolimba abantu naye w'obatokolera nsobi era w'obatokolera eba kwe kulowooza nti ogenda kuzannyira mu budde bwange mu ssente zange ozannyire ku linnya lyange nti weeyongerayo mu kkooti nkusinge oleme kunsasula kosisi. Nalubowa ogenda kunsasula obutitimbi bw'essente ondiyirire obudde singa Namere era asabye Nalubowa okulekerawo okweyita omubaka wa Masaka n'ategeeza nti singa agenda mu maaso n'okweyita omubaka waakumugulako omusango awere ennembe nagwo.